kabelenga mwekali nnyo report. Yeah. Nga mukolimira. Nyambie. Nija kujana kamaliza. Fomu bakukube bujaine yabula. Jango, then Guardian download the telephone. Also, friends. Abantu basabandaga muntu bazadde baabwe. Omusajja oli omulaba ali ekizi. Manyago, wandika date of birth. Bw'obanga taata yakurije baba maama wandikako maama. Oba oyo endagamuntu gye wakozesa ku ssomero bayinene. Disabilities. Persons with disability attend now and they're giving them, like trying to give them some skilling, rehab. Mama House of Praise. Hey. One. Mpenda kama mwenye kwa kunonyesha mregister naenga ndio mnavutio anonyesha mhabuso free kwa jilai kwa maana ndio ikisobola kubanga toli
Erinnya n'eddoboozi tibwa Ssaalongo Bosa Moses. Enteekateeka z'obyo kuzza enkalala mu kitundu kyaffe ekya Lower Nabuti tezaatambudde bulungi kubanga abazadde abasinga babadde mu kuzza abaana baabwe ku masomero era nga tebafunye budde buzza nkalala. Kati so mu mbeera ng'eyo tetusobodde kubanga abantu abasinga bonna baggwaayo mu kuzza enkalala. Kati abasinga tebamanyi kiddako era twawuliddeko nti abantu bagenda kuba ababadde bazza enkalala oba abakikulembera bagenda kukomawo mu bitundu byaffe baddemu okulaba nga bazza enkalala zaffe kubanga n'abaana abasinga tulaba bazzeeyo ku masomero ng'ate batuuse emyaka gy'okulonda tebasobodde kubanga bayingizibwa oba okubanga enkalala bazizza obujja abamu. Kati ebitundu byaffe ebisinga tetunnafuna nkola ntuufu. Kaŋŋambe naddala Lower Nabuti nze gye mmanyi olunaku olwo olumu abantu abasinga bakera mu makyaki ate bavaayo abamu ssaawa 7 kati ogenda okuwunzika nga tebitambudde bulungi. Tetwasobola kukwatagana nabo, tetujagala twakwatagana nabo kubanga ebiseera ebisinga okuzza enkalala luli babiteekanga nnyo ku TV ku rediyo ng'abantu babategeeza era ebiseera ebisinga ne ku mawulire nga bamaliriza babiteekangako. Essaawa zino buli muntu abuuza mukulembeze owaye tuddizaawo enkalala ate tetunnafuna kulangirira mu bitundu byaffe. Owulya buwulizi muntu n'akugamba nti waliwo okuzza enkalala ate nga kwali kwa lunaku lutya lumu. Kati kyetulowooza nti singa bannaffe abo bayisa oba mizindaalo ku mamotoka nga babetala okukola nituba nga tuwulira okuzza enkalala. So tewannabeera nkola nnuŋŋamu eraga nti abantu balina okuzza enkalala naye ng'ate okuzza enkalala kintu kikulu nnyo mu bantu. Bwe batazza enkalala zaabwe tebagenda kwesangamu ku lunaku luli olw'ebyokulonda. Ennaku zino ze bayongeddeko era ne bwe banaaba bazongeddemu naye nga tebagezezzaako kutegeeza bantu nnyo, tusuubira nti era okulonda kugenda kubeera ng'abantu basanga obuzibu. Kibeetaagisa okulanga ate era n'ennaku ze bongeddeyo zibe nga zisobola okugasa. Naye banaaba tebategeezezza bantu era tezigenda kugenda mu maaso na kugasa. Ensonga y'enkalala yo tetumanyi ngeri ki gavumenti we yagiteeseteese kubanga bukyanga tubeerawo mu nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda. Eno nga nze ssentebe w'Elweza sinnagirabako kubanga abantu baffe tebasobodde kukyekinga mannya gaabwe, tebasobodde kwewandiisa abatannaba kwewandiisa. Ekisooka gavumenti teyatutte buvunaanyizibwa oba akakiiko akakulira ebyokuwandiisa abantu mu ggwanga okutegeeza abantu. Luli twalabanga ku kasujja, twalabanga ng'emmotoka z'ebyokulonda oba ez'akakiiko k'ebyokulonda ziyitamu ne ziranga okumala ennaku nga 2-3. Naye olwaleero tetunnalabako kintu kyonna. Olaba nange ssentebe w'ekyalo saategeera nti bagenda kuleeta enkalala mu kitundu. Omuntu aje yaleeta olukalala yajja omulundi gumu olunaku lumu ate n'atuukawo ku ssaawa 5 ate n'avaawo ku ssaawa 9. Kati ekyalo ekiriko abantu abawera 1,000 oyinza otya okukiwa olunaku lumu ate nga ne ssentebe tategedde ate nga n'abantu tebabamanyisizza? Kale nze kyendowooza nti tetunnaba kutambula bulungi n'akatono era n'ennaku ze bayongeddemu abantu era tebazimanyi kubanga ssentebe w'ekyalo yandibadde amanya nti ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi bwe ziti ab'akakiiko k'ebyokulonda bagenda kubeera mu kitundu kye. Kale oba gavumenti yo tesobodde kulanga, ssentebe n'atwala obuvunaanyizibwa n'amanyisa abantu be.
naye kati pulogulaamu zino bakukuta bukukusi nazo, naawe ssentebe ogenda okuwulira nti awo wabaddewo awandiika era yaleese enkalala, kati ogenda okutuukawo ng'ate yagenze ate aliwo omu. Okugeza ng'erweza tulina bokisi 3. Kitegeeza nti ekyateesaawo ebokisi 3 abantu mu kitundu ekyo abalonzi bangi era basukka mu 1,000. Kati ow'akakiiko k'ebyokulonda tasobola kujja lunaku lumu ku ssaawa 5 ate ku 9 ng'avuddewo ate nga ne ssentebe tategedde. Kitegeeza nti mu kitundu kyange kino abantu tebeewandiisizza, abantu tebakebedde mannya gaabwe mu nkalala. Kyetusaba akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti kakola pulogulaamu n'okulanga ng'edda emmotoka bwe zaabeerangawo ne ziyitamu ne zibuulira abantu titugenda kutandika okutimba enkalala. Abantu ne bamanya ng'ebula ennaku 2 oba 3 omuntu n'awaayo obudde okusobola okujja okulaba ng'agenda mu lukalala lw'abalonzi. Kati bw'otunuulira abavubuka abange abawezezza emyaka 18 tebafunye mukisa ogwo gwagenda kwewandiisa, era abavubuka n'okutuusa olwaleero beeyiwa okujja mu woofiisi ya ssentebe oba okukuba amasimu nga batubuuza tugenda kukola tutya okwewandiisa. Naye nange ssentebe pulogulaamu sigikola ki? Sigirina era sigimanyi. Kati bwogeza omwana agenda n'akukubira n'akugamba ntegeddeko nti bali Nsuube, omuvubuka n'adduka Ensuube. Bw'atuuka Ensuube ate ne bamuwa foomu ne bamugamba ddayo ewa ssentebe. Ssentebe akusitampingireko akkiriye gy'ogenda kubeera mulonzi wa ggwanga. Ekyo kikyamu. Era eyo yonna enkola yaleeteddwa kulaba nti abantu baffe abavubuka abawezezza emyaka 18 tebeewandiisa. Tusaba gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kayambe bannayuganda naddala abo abavubuka baffe abawezezza emyaka 18 kubanga be bannannyini ggwanga eriddako. Kati buli beteetaba mu kulonda kitegeeza waba watujja kufuna obuzibu mu maaso. Omulonzi w'eggwanga tosobola kumugamba awezezza emyaka 18 alina ndagamuntu ate omuwe foomu. Kitegeeza nti ssentebe olina okumuwa allowances asobole okutuula ku kyalo alinde abagenda okuleeta amabaluwa oga stamping. Kakati bw'obanga tokoze ekyo oba weerimbye kuba teriyo ssentebe agenda kutuula kusiiba ku kyalo ng'alinda amabaluwa g'abagenda okwewandiisa. Wandibaddewo enkola ng'akakiiko k'ebyokulonda obuwumbi n'obuwumbi, obusiriivu n'obusiriivu bandibadde batunudde mwerosi. Abakulembeze b'ekitundu ne basobola bulungi okwenyigiramu n'okukunga abantu okulanga beenyigira mu kukebera enkalala n'okwewandiisa. Naye buli lw'ojjamu bassentebe ate nga tuwulira obuwumbi n'obuwumbi bwafuluma, omulimu guba tegugenda kutambula bulungi. Tusaba batuule wansi bayambe eggwanga, baagale eggwanga lyaffe ate bamanye nti bannansi be bannannyini kusalawo ani agenda okukulembera. Naye ekitongole ky'Electoral Commission okuzza enkalala z'abalonzi mpozi n'okuwandiika abapya. Pulogulaamu eyo baagikoze nga benayogerako luli etambudde ne tetutambulidde bulungi lwa nsonga nti pulogulaamu eno ebadde etambulira ku miruka ku levo za miruka. Kale nga batambula ne bagabanyamu mu byalo ne bagenda nga batambuza kompyuta. Naye abantu bafuule okuba bakozi bakola mu makampuni bakomawo kiro abagenda ku makya. Enkola yaffe twandigambye nti kyali kirungi nnyo Electoral Commission okutambula ku kyalo kuba yali yakiteekekateeka dde okuva edda ejja ku buli kyalo ku buli LC1. Naye abantu baffe kyabaviiriddemu okutambula empolampola okubeera nga exercise eno yatambudde empolampola. Kubanza mu kuzza obuzzi enkalala z'abalonzi abantu mbafunye naye batono nnyo. Ate n'abakyekinga batono nnyo kubanga ziri wala. Bw'ogeraageranya ekyalo kyaffe enkalala zibadde ku ssaza headquarter wali erya Buganda
gye zibadde naye nga ekyalo omuluka gwonna ogwaggulu gwe gulina okugenda gusanga registra w'omuluka okukyekinga enkalala nolwekyo esazi tetambudde bulungi tusuubira mu nnaku zino 7 kigenda kutuyambako naye tekitulemesa kukuba mulanga mu electoral commission nti ekintu kino kibadde kyagala bakkeko ku kyalo kubanga wali ewaffe ne we bali ku muluka abantu abeetooloddewo batono ate ekifo kiri fenced tusuubira okweyambisa ennaku zino 7 ezisigaddewo tukunga abantu ate n'okukubiriza abantu bannaffe bannayuganda bajja kutuuka we bakyetaagira ng'ennaku zaayitako kati boogezaamu ennaku 7 abantu tebafuddeeyo kujjumbira kintu kino exercise eno etambudde mpolampola kuba eri wala n'abantu naye tubakubira omulanga abaagala okukyekinga enkalala z'okulonda n'abaagala okwezza obujja bandisituse ne beeyambisa ennaku zino 7 naye ng'ekyange electoral commission tusaba ennaku ezisigadde egezeeko okukkako mu bantu naddala wene waffe mu central division ku byalo omuluka ggulu gulina ebyalo 11 naye nga tulina ebyalo ebiri ewala ennyo nga Kirangira ne Kasangalabi abantu okutambula okuvaayo okujja ku ssaza eno kibakaluubirira abantu baffe tebakimanyiridde Kasangalabi kimwetaagisa 2,000 amajja n'amaddayo 2,000 zesinja 1,400 zalina okukozesa n'ow'omu Kirangira naye bw'atyo asobola okukozesa 2,000 kuba wano we balonda nga booge bayita amakkati kati abantu baffe banafu ayagala kutambula kugenda walondera waba akyekinga enkalala ekitabaddewo ku mulundi guno wadde kompyuta zitambudde ne exercise etambudde mpola nnyo tetunyumidde ekituufu nze nabyetabyemu kulakebera enkalala okuwandiisa abantu ekituufu kiri nti tubadde tugezezzaako naye advantage eriwo nti kebatwongezaamu zino ennaku tugenda kubanga ekintu kyongera okutereezebwa luli emabega kyasooka ne kifunamu okutagala naddala ku puroguramu gye baali bafulumizza muno mu municipality nga bawa ennaku 2 naye ng'ate waliwo ebyalo ebirina population ennene ate ebirala nga birina population ntono babiwadde ennaku 2 ate ebirala nga bigazi nnyo kati babiwadde ennaku 2 bw'osalamu n'ensalamu gye baali basazeemu teyali nnungi nnyo so nga bayinza kampe kyakulabirako ekyawano ng'ogatta mulago n'omugatta ku nasuuti ate nasuuti ng'akoma eri waggulu kati abantu okuva enasuuti eri bajje wano ku senta ya mulago nga waba wawanvu so ensala gye baali basazeemu yali si nnungi naye awo ne bakirivisinga mangu ne batandika buli muluka nga gulina service center yaabwe ebadde etambula mu muluka ogwo nga etambulira mu byalo ebyo era awo nendaba nga isi esikowalinze naye ebyo byajjamu kikeerezi kati bwe byamala okujja era ndowooza zino ennaku ze batwongerezaamu zino zigenda tukola bulungi nti abantu omanyi bannayuganda bo ebintu byabwe bibeera ku last minute ku last hour so kati abatasobodde kufuna mukisa lunaku lwajjo twebaza Katonda nti baweereddwa omukisa omulala okubeera nti bayongezebwayo ennaku endala basobole okubeera nga bayingizibwa mu nkalala kyenasinza okwetegereza ennyo eno kyabadde nti baafudde nnyo ku bagenda okwewandiisa n'abakyusa we balondera nga kyokugeza ng'omuntu bw'aba abadde ava bweyogerere ng'agenda kukyusiza ekifo alondera mu mukono nga kimwa oyo ayanguyirwa ne bano abakebera enkalala abo baasooka ne bafunamukko obuzibu kubanga obudde bwabwe bwali tebufe balinga era nga babagamba mugenda kukomawo ng'enkalala zino zikoze eki zikomezeddwawo kakati mu ngeri y'emu ogenda okulaba ng'ennaku zino 7 mpozi challenge era gyendabawaawo mu nnaku zino 7 nti zonna ziri working days bwe zibeera working days ate mpozi nga balina kutuyambamukko nti omuntu bw'ajja n'apresentinga national ID y'omuntu ne tukolako confirmation oba ne bamukubira ddala nga kituufu amukkiriza amukolereko transfer ndowooza kyali tukoze bulungi naye jjo nabadde ensuube nga tekitambula
oli bwajja nga ze ne ID y'omuntu asaba bamukyusize nga kirimu keggumba awo, baagala physical person okubeera ng'akola ki ng'abeerawo. Naye nsaba isi bwebanga kwe kusima kwayo ekite nti kasita oli abazze ne ID y'omuntu oyo akkirizibwe awandiisibwe. LC singa ebeera ekola ki ng'emumanyi, awo ndowooza kijja kubanga kitambula bulungi, tewajja kubeerawo kwekwasa. Olwo tulyoke tukuba abantu akalulu n'enkoona bagiwulire. Ku nsonga obudde abadde batuwadde butono, naye kirungi nti batwongeddeyoko obudde. Ezo ennaku zijja kuyambako kubanga abantu babeera bize mu mirimu gyabwe, so bwe wawaawo kapiriyodi akawerako abantu baba basobola okukola ki okwenyigiramu ne bagenda ne bakebera enkalala zaabwe ne bamanya oba mu disitamu we bali. Kikulu nnyo era tweyanziza eyalowoozezza ku ekyo eky'okutwongerayo obudde. Nze gye nabadde ebintu byatambudde bulungi mu Lukago Nakisunga, bitambula mpolampola ng'abantu era boolaba abantu bawaayo obudde bwabwe bagenda ne bakebera amannya gaabwe ne bagalaba mu regisita nga mwegali. Kikulu nnyo mpozi era kyennyinza okwongera okusaba nti abakozi abali ku nsonga eyo bayambeko abantu kubanga waliwo abantu abatakolanga bo tebakola ku wiikendi kwokka. So nandisabye nti n'ennaku eza wiikendi nazo baziyambeko abantu abo ababeerawo ku wiikendi kwokka kubanga waliwo abakola mu bitongole nga wiikendi zokka zennaku basobola okufuna nga baliko awaka okusobola okweyambako mu nsonga eyo. So far, tubadde tutambudde bulungi with the exercise of update of the National Voters Register. Kits zaffe zabadde, despite issues nti zimu nkadde, zibadde zikoze emyaka more than 10 years, zibadde zitambudde bulungi. Abantu bajjumbidde exercise eno, especially in the last days, bazze mu namba zaabwe nga nnyingi. Twalaba a flash y'abantu naddala abaagala okukola transfers bifo byagala okulondera bakyuse gye badde balondera, then ne bana abapya abadde batannaba kwewandiisa babadde bangi naddala nga tuclosinga exercise eno. So twabadde tutambudde bulungi. Of course teams zaffe zabadde bwe ziri on ground, era nga abantu bangi at the end. So once exercise ended on the 10th of February, Electoral Commission nekola extension of 7 days ezatandise on Tuesday, which was yesterday, the 11th of Feb 2025, nga zigenda kutambula paka ku Monday ya week ejja nga 17 Feb 2025. So twade tutambudde bulungi. As of towards the end of the exercise, twade tu registering abantu abapya nga tulina a total of 5,086 15,86. Then ne bana abadde baagala okukola transfers nga tulina abantu 1,1200 mu 472 be bakoze enkyukakyuka we badde balondera okuva wano n'okudda wali across the district ya Mukono. Actually fe nga Mukono twadde twagikozeeko, especially with our local engagement yaba LC1 chairpersons, kubanga we believe the S1 chairperson is the focal person ali ku kyalo okutambuza information eno ne program ya kitene gino okutambulira kuki kumuluka gwabwe. Ekyokubiri twayisiza ebirango abantu baffe bategeere nti enteekateeka esooka ekyaliko baje extending era tukyaliyo mu bitundu byabwe okubawandiisa. Then tukozesezza ne zituyita mobile teams ne zitambula bana ebizindalo byaffe bitambula mu bantu ebigenda door to door community in all the communities eziri mu district nga tutambuza enjiri ya update of the National Voters Register nti banange mujje ekisooka mukebere nkala weziri general update register weri. Then naba basobola okuyambibwa naddala bagala okola transfers team weri kola transfer. Then nabateewandisangako machines zaffe weziri zikyaliwo for the next 6 days up to Monday okubayamba okwewandisa abateewandisangako. Twabadde tuyina provision y'okuyamba bano abaana naddala abaawandikibwa mu masomero ne bafuna ze tuyita NIN numbers nga we babazze kubanga we bali babawandiika mu masomero tebafuna we balondera. So basically tubadde tubayamba tuba signing polling stations basobole okugenda ku National Voters Register kubanga tubadde bawezezza emyaka 18 naye
akulira akakiiko k'ebyokulonda chairman yabadde ng'awa information at the end of the exercise n'agamba nti tugenda kufuna engeri gye tuyita we get programs with the schools identifying abo abaana who have turned 18 nga tebaafunye mukisa during the 22 days ezaweddeko nga tebaafunye opportunity eyo okugenda ku center zaffe ne baba assigning a polling session nti baba identifying tulabe engeri gisobola okubayamba to be assigned polling stations muzina ennaku ezisigaddeyo nga omukaaga for this exercise. Enteekateeka eno nga bwe twagitandika ebadde identifying opportunities naddala ku parish level nti kiiti gye tuyina eri emu ng'ate etambula mu ggombolola ki Damba. So kiiti eno to be effective tubadde tugitambuza mu miruka gino egiri different. So we are not registering tetuwandiisa abantu bonna buto. What we are doing tuwa opportunity aba abantu abatannaba kwewandiisa, and we believe abasinga bali already on the National Voters Register. Niba nababadde outstanding betuwa opportunity bajje tubawandike, then n'abagala okukola transfer basange teams zaffe ku parish level babayambe okukola transfer. So tugenda kubeera nga tutambuza machine within the sub counties naye ng'egenda kubeera ku miruka. Abantu baffe bwe bategedde balina ogisanga sajja ate tubakalubiriza nga tugimoving ate so many places mu kifo kimu. So tubadde tugenda giteeka ku miruka abantu baffe bamanyi weeri bebeere ng'esobola okubayamba.